So basewo nabanyawo mwena abatulaba buno bwe myu obutwogerako obwa kilo 7-8 nga bobanga okalunze ne Sao Uganda so akagula ko emitwalo 10, 12, 13 ngoli member wa Sao Uganda. Tugiza abanyayuganda nkana akanyumba osobola kukassa mu galaji yokka. Wano busaamu omyu 10 10 10 10 oba n'omyu 40. Buli kamyu n'obutukagula emitwalo 10 10 omyu 40 already ezobeera milioni zinnya za sente. So twogera ngo bwebanga obwavu bukuluma bulope ku Sao Uganda ate yiga okukola ne Sao Uganda tubategekedde emisomo buli lunaku lwa Mande sawa 3 ku makya omusomo gwa bwereere yiga okukola ne Sao Uganda. Abaagala okulima n'okulunda twabazimbira Validation Center ate n'endimi ya Rosemary muri Rosemary bwafaanagana wali bote bwosimba Rosemary nomusimba fruit 2 ku 2 ate 2 ku 3 ng'oyitawo gaps zolaba ng'osala Rosemary kye kitogerako tumbire n'omutula mujje tukolere wamu tutambulire mulamu obweyagaza.